والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد أمتنا مجفو لبيلنا الله سبحانه وتعالى tuzaako okusalira n'okusalira emirembe ejidde eri ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nga nzizaako okulamira omwoyo gwange n'egyammwe okuba nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera zonna nga bwe yalinga enkola y'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Olunaku olwaleero lunaku lwakuna nga bulijjo tuwa ne programu yaffe gye twatandika ya inheritance oba eyogera ku by'obusika nga ngitambuza ne sheekhe wange Sheikh Omar nga bw'agenda okutweyanjulira n'okutubuuzaako insha Allah. Twala omukisa guno okubanjulira bakadde baffe aba Firdaus Hajj and Umrah Services abasangibwa ku puloti ey'okuna Market Street Nakasero nga bajja kuyamba mu mbeera ez'okuba nti otambula okufunira tickets zo okukolera ku visa zo n'okuyambako mu ngendo zo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naye ekisinga obukulu mu byonna hijja ne umra bye basinga okuba nga batunuulira, era ng'omwaka ogujja biidhnillah tusuubira okuba nti tujja kuba tugenda tukole hijja zaffe ne umra biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tusaba obeere nga obeesiga, babeere nga bakutambuza, babeere nga bakolera ku byonna ebinaaba bikutambuza mu lugendo olwo insha Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, omuzindaalo kanguze wa Sheikh Omar abeere nga atweyanjulira omulundi omulala n'okuba nga atulamusaako. Naam, bismillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdillah salawatu rabbihi wassalamu alayhi وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أمنيا نقول الجو عمر سليمان كسولي مسومسا misomo gy'eddiini ey'obusiraamu yenjawulo newankubadde nga neesibye nnyo ku musomo guno guyitibwa ilmu faraid. Pangalira kawempe nkolera emirimu gyange era ninawo ne ofiisi kasita otuuka kawempe luva ebwayisi n'otuuka kawempe ku poliisi awo nyini osobola okukuba ku ssimu osobola okuba nga onfuna nga bwe tunaaziba wa luvannyuma insha Allah. Okwongeza ku ddoboozi Sheikh. Sheikh ndowooza bye tutambule maaso. Lumulamwa gwa inheritance nga olunaku olwaleero tugenda kutambulira ku history of inheritance oba ensibuko y'ebyobusika. Omulundi guli twalaba introduction, twalaba obusika bwebuluwa tutunuulira mu nzivunulo ez'enjawulo ne tutunuulira biki ebibutambulirako n'ebisigadde. Olunaku olwaleero insha Allah tugenda kuba tutunuulira ebyafaayo by'obusika nga tujja kuba tukavalinga mulimu Jahiliyyah Sheikh. Jahiliyyah kinyonyola oteri baganda baffe. Jahiliyyah kiseera ky'obutamanya nomwagida period of ignorance. Then nuza tujja tunya n'ebyobusiraamu inshallah oba budde naawe tumaze inshallah. Naam, ndoza tutandike biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tukomyewo mu butongole nate okulaba nga ate twejjukanya ku kiyitibwa obusika bw'eddiini Busiraamu. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nga bulijjo okuba nti atuwadde akaseera ate akakomawo okulaba nga tutuula okweyongera ku kiyitibwa eddiini Busiraamu okumanya ate nga tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala oluvannyuma lw'okumanya atuwe emitima egissa mu nkola okugondera ebyo byonna ebyo bitusomeseddwa tubeera nga tubissa mu nkola oluvannyuma lw'okubitegeera. Amiina ya Rabbi. Twasoma ku mulundi ogwayita ne tulaba kye bayita introduction to inheritance as in preference to the definition nga tutunuulira kye bayita amakulu g'obusika nga bwe batulambululira kyekitegeeza definition mu Luwarabu simanyi enyanjula introduction enyanjula
nga tulaba taarifaati ng'aba abamanyiyo bagenda bafiigiriza ekigambo ekyo mu mbeera gye kitegeezaamu. Naam, kakati tugenda kutematema olunaku olwaleero nga bulijjo bw'omanya nti ekintu tekiva buvi mu bbanga ne kigwawo ne kikola ki. Omuntu alina okuba ng'amanya nti abaffe ekintu kino kivaawa, ekintu kino kitandikirawa, ekintu kino kiva kwani, ebyo byonna byonna tubitunuulira. Gwe wenna atulaba eyo era atuwuliriza, omanyi obusika wa gye bwava? Kuba ffenna tukyetaaga okubanga tukimanya. Abasinga obungi lwaki tufuna ebizibu mu mbeera zino? Olw'ensonga nti abantu bangi nnyo tebamanyi busika wa gye buvudde, tebamanyi busika kyeki. Mu kusookera ddala kale obusika twategeera ne tugamba nti taarifu ze nabawa ze twasoma ku mulundi guli ennya, twagamba nti obusika kitegeeza okugabana ebintu by'omufu by'abaalese. Mu taarifu zonna ennya bwe twazimaliriza, taarifu gye twasembayo eyali ey'okusatu nga yali enkizomuzo eyatugamba nti okumanya okwo tukujja mu masadiri al-thalatha, masadiri thalatha, aba ensibuko y'obujulizi bw'obusiraamu ennya. Yatuwa al-kitab ya Qur'anul Karim, natuwa as-sunna wa hiya hadithu nabawiyya ash-sharifa, ngaze hadithi zombaka sallama tumanyi obulungi, natuwa al-ijma' wa huwa aqwal as-sahaba, nga bigambo by'abamanyi basahaba mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ebigambo ebyo nga bwe twabitunuulira bwe bitu ebimu ku nsibuko ejje tulambika ng'etulaga obusika, naye nga tetunnatuuka waawo mu kuba nti tumanya obusika nga bwe bwatambula ku mirembe gy'abasahaba, ku mirembe gy'ani, kiki ekyaliwo before. Olwaliro kye tugenda okutunuulira nga tuli kibayita history of inheritance, oba ebyafaayo ebifa ku busika wa gye bwava. Sijja kulwayo, tugenda kutema mukyo emiteeko gino oba emiramwa gino wammanga. Okusookera ddala gwe bayita Jahiliyyah period, bakiyita period of ignorance, abazungu bwe bakitaaminga mu lulimi olunyanyimbe, so nga ate ku sayidi yaffe tukiyita ekiseera ekyaliwo ekyedda ng'okumanya kw'eddiini ey'obusiraamu eno ey'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obusiraamu bulina emitendera, buli nabbi weyajjanga kuba bonnabbi bonna baali basiraamu, wali kuwannaanya. Era obusika bwalingawo obw'enjawulo obugulu kusinziira ku mateeka buli omu gwe bakola ki gwe baamuwa. Ne wajjawo obusika bwe bayita obw'ennono oluvannyuma lw'ekiseera ky'obutamanya. Waliwo obusika obw'ennono kati obuliwo, wajjawo period ekiseera eky'obusiraamu sadr al-Islam, naye ekyo kijja tutezingira wamu. Kati sadr al-Islam oluvannyuma lwa period of ignorance waliwo entandikwa y'obusiraamu nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam ng'amaze okutumwa. Mutegedde bulungi entandikwa y'obusiraamu eyo ba'da al-Hijrah nga yakasenguka, waliwo obusika obwajjawo, ne wabaawo obusika ate obwaddawo ba'da al-Hijrah amaze okusenguka, n'abeera ng'akola ki nga obusika obwo bwateekebwateekebwa paka ku lunaku olwaleero. Kati ate ntuba n'obusika bwe bayita obw'ennono, olwaleero bwe tumanya obw'ennono babukyasenya. Abasinga obungi bwe tusinga okukola ki okutambulirako, era abasinga obungi bwe basinga okumanya. Then in general kitegeeza nti nina emitendera esatu gye tugenda okutambuliramu obusika obw'obusiraamu nga bwe bujja okuzingira mu sadr al-Islam, entandikwa y'obusiraamu ila waqtina al-hadir, paka mu kaseera kaffe akaloole. Ne tuba n'ekiseera eky'omu makkati awo, kyekiseera ekyaki period ekibayita ennono. Then tuba n'ekiseera eky'obutamanya eddedda. Ekyo bwekyo bwe tugenda okutambula. Nolwekyo mu bufunze katutandike, tugenda kutandika kibayita nubdhatu tarikhiyya an at-tawarith qabla al-Islam. Tugenda kulaba, sijja bimalayo byonna kuba okugamba okunyuma ebyafaayo zino essaawa n'obudde bwe tukolera butono nnyo, naye okutangaazaako okufuna ku example ku bimu ku byaliwo kitegedde ng'obusiraamu obwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Njagala bannange abantu bategeere nnyo awantu awo. Oba omuntu amala n'akubuuza ate siika obusiraamu batugamba nti bannabbi baali basiraamu, Ibrahim yali musiraamu, ate obusiraamu ate Nabbi sallallahu alayhi nedda. Buli muntu alina amateeka agaamuweebwa,
bannabbi bonna baali basiraamu era n'omulamwa gwabwe gwali gumu gwa kukowola abantu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala omu na kumwawula kyekyo kyabaleesa bannabbi bonna n'olwekyo tugamba obusiraamu obwannabbi sallallahu ku mulende gwannabbi sallallahu alayhi wasallama nga bwe bwatambula n'olwekyo njagala abantu bakikootinge bulungi n'olwekyo naga nti laqad wujidat at-tawaruth qabla al-islam bi ashkalin shatta khasatan li awda'in sa'iratin fi dhalika az-zaman ojja kusanga nga mu kiseera ekyo mbaka sallallahu alayhi wasallama nga tannatumwa tuli ku jahiliya qabla al-islam tuga qabla al-islam tegeeza jahiliya oluje tulimu naye mu jahiliya eyo tujjukire nnyo nti Jahiliyyah period already waliwo ebintu bibaali bamanyiiko ebyemabega gamba nga scriptures eza Nabi Ibrahim alayhi salam scriptures eza Isa alayhi salam scriptures eza Nabiyullah Musa alayhi salam awo zaali zimanyikiddwa nnyo mu kiseera ekyo kyetwogerako ng'omubaka sallallahu alayhi wasallam tannaba kubanga atuma tagulakalo fa fi nidhami al-fir'auni tujja kutunulako ku kibayita nidhami al-fir'auna Fir'aun has arrangement wajimata Fir'aun mamuyita Fir'aun kabaka we Egypt Fir'auna amajikiddwa nnyo ne ku nsi akyaliko newankubadde nga si mulamu n'olwekyo Fir'aun oyo yalina enteekateeka y'ensi ye yali kabaka w'amaanyi mu bakabaka abaaliwo Misiri okuva edda yali efugibwa bakabaka kubanga bwe tuba tuddaka amabega katono nnyo ku mulembe gwa Nabiyullahi Yusuf tugenda tunula Fir'aun ajja atya mu ntebe Nabiyullahi Yusuf alayhi salam ku mulembe gwe yatwala balulunyi bajja batya Misiri bajja batya Misiri kubanga kitaawe Yakubu ibn Ibrahim mtabani wa Ibrahim Yakub yazaala Yusufu alayhi salam kakati Yusufu alayhi salam mukyafaayo kya Allah nga bajja kitunyumiza mu surati Yusufu banne bagenda ne bamusuula nga bagala omwejjako bagala gulukwa kitaawe yali amwagala nnyo kati abaamulonda baali bantu ba kabaka oba bambowa ba kabaka yali afuga Misiri be balonda Yusufu alayhi salam mu luzzi ne bamutwala mu lubirirwani lwa kabaka owulidde n'akulira eyo yali mwana bamulonda mwana muto n'akula nate yali musajja mulungi nnyo n'ebyo byaliwo ebyo Allah yajja tunyumiza tujja genda kubeja yafayo kiwanvu ate kiri so interesting abantu bagala nnyo kiwulira n'olwekyo kakati Yusufu amala okuyingira olubiri lwa kabaka oyo teyayogerwa linnya mu Qur'ani wabula Allah subhanahu wa ta'ala yakwesanga linnya Malik ma kana Yusuf liyakhudha akhuhu fi dini al-malik naye teyayogerwa linnya kakati kabaka oyo Yusufu akulira mu lubiri olwo byaliwo mukyala amwegomba n'ebisigadde Allah ne bamusiba ne bavaayo nadda ne bamukwasa eggwanika kabaka n'amusembeza ku lwekyo ekyaliwo ku kiroto kye yavunula naye wamala okukwata eggwanika ly'okuba nti yafuga ebyokulya emmere mawanika g'emmere owulidde n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yagira n'aleeta enjala mu bitundu byonna ebyali biriraanye Misiri kati ng'emmere esigadde mu Misiri we balina okugijja ewa kabaka ate ngo yali afuga ebina kullu hadhihi iqtadat hikmata Allah tabaraka wa ta'ala bino byonna byalimu ekigendererwa kya Allah subhanahu wa ta'ala lwaki yabikola kuba jjukira Yusufu mu lulyo mwe yava banne baali bamuwalana abaana ba Yakubu baali 12 era Yusufu yali aweza 12 kati muto we yali amuleseeyo mu bali naye bw'amala okubanga wangalira eyo mu lubiri olwa kabaka oyo seera kyatuuka n'akwata eggwanika ly'emmere nga n'eri baganda be gye baali bawangalira ne kitaawe balina okujja emmere baginonewa enjala yabasanzeeyo emmere nawe yabasanze enjala yabasanga ne baba nga balina okujja ate emmere bagifune eno Misiri ate nga Yusufu yali mu kaseera ako ye mawanika gaaki g'emmere ebyaliwo ne bibaawo Allah tabaraka wa ta'ala n'agera ne beetegeera bamala ne beetegeera oluvannyuma akati mu kusembayo Yusufu bw'amala okuritaininga mutoowe yabatuma ekyafaayo kiwanvu nkibuusebuuse olw'obudde kuba n'ekisu kyeyagala okutuukako Yusufu alayhi salam bw'amala okubanga yaritaininga mutoowe kuba yabatuma omulundi ogwasooka yabawa emmere n'abaddiza ne sente zaabwe ne baddayo nazo ewa tatawe tatawe nabaga nti nge sente muzikomyo nagati naye bagituddiza sente kati nabaga nti mumba yabaga mwinayo muto wammwe mutato naye tumwina ati amuleetere mulabeko kyatujja muleeta era ne bagenda naye kitaabwe n'abakwasa endagaano n'abagamba nti yabakwasa endagaano n'abaga nti temumubuuza nga bwe mwabuza Yusufu alayhi salam mwabuza muganda wammwe nga bwe mwamubuza naye tata tukulayirira
tukulayira era mudagala yoga bannaye nti laqad akhadtum mawthiqan min Allah mwateeka yendagana eri Allah ne mukakasa nti munnamwe tebajja mukola mubuzi olwonazo okuriteningi wa Yusufu abeera yamubajjako n'amusigaza n'abagamba baddeyo kati omulundi gwe baddayo kitaabe n'abagamba idhabu fatahassasu min Yusuf yabagamba muddeeyo mwetowalize oba mwetonderani mutowa mu Yusufu alayhi salam mugende mu mwetondere olwekyo kyebakola kyebakola era bwe bajja ngaka qaalwa anta Yusuf aga nti bwe Yusufu ddala qaala ana Yusuf hadha akhi qaala laqad atharaka Allahu alayna mbutuufu newankubadde nga twasobya in kunna khati'ina newankubadde nga twasobya mbutuufu Allah yatuleetera ekifaananyi twatunulya nga tulinga omuntu gwe tukola ki gwe tumanyi tukwefaananyiriza nga tukumanyi naye munnaye ekyaddako n'abagamba nti ebyaddawo byaliwo n'abagamba nti mutwale essaati eno mugikubye ku taata wange yartada basira wa atuni ahlikum ajma'in ate mundetere n'abantu bammwe bonna Yusufu ali Misiri atumya abana baba ni Israila mahum abna'u Yaqub alayhi salam baba ni Israila bafuluma mu Yaqub ibn Ibrahim alayhi salam kakati Yusufu abatuma abagamba mugende muleete family yaffe yonna mugisubire mugikole ki mugirete Misiri musenguke eri kubanga ati gulwalero bumala okufuna ekifumu government wekyaddayo okukkiriza family yebone ero olina okugisembeza kumpi naawe bwatu nabeera nga abasembeza bwe batobayigira abaana ba Isirayiri mu Misiri naye ng'olwedde Misiri okuva edda nedda yali efugibwa bakabaka yali efugibwa bakabaka kati kabaka oyo awangaala yamala naafa Yusufu alayhi salamu nasigalawo era yuqal fi tarikh nti Yusufu yawasa omukyalo era okumanga omukyalo already yali yegomba Yusufu before Allah takasana nti walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih omukyalo oli yegomba Yusufu alayhi salamu olwobulungi Allah yali yamuwa n'abakyatulaga nti n'abakyala beegomba wa hamma biha ne Yusufu naye neyegomba n'omukyala yali mulungi n'omukyala yali mukyala mulungi kubera oluvannyuma kabaka bwe yafa Yusufu alayhi salam n'abeera nga yawasa omukyalo oyo nakati interview ya Yusufu Allah agera naye ekola ki abaddako mu kaseera ako Yusufu ng'avuddewo yali Firawuna ekika ky'abafaraina Firawuna mwava kyekikwata ate obwakabaka kubajjukira by then olwokuva edda bwe bwalikola ki bwe bwali kutwala Misiri Firawuna ava mu kika ekyo eky'abafaraina ajja akwata entebe azaawo obwakabaka naye nga yali musajja muzibu nnyo yali mujeemu yali musi yabonyabonya abaana ba Isirayiri nga Allah bwatunyumiza kuba history we yasinga mukubi musula zonna kizibu nnyo okusoma essula n'abanga tali mu history wa Firawuna yakozesanga abantu mu mulembe gwe nga bakola baleetera bwakabaka era nga bw'ogaana okulima n'oleeta emmere ewakabaka buba buzibu bwennyini ogenda okumaliriza ng'olina okuwa omusolo okumaliriza nga bakusibye muzibu kakati ekiseera kyatambula ebbanga ne litambula interview yaliwo eya time eyo yaliwo Allah tabarakahu wa ta'ala nabanga ekiseera ky'okutuma nabbi omulala kikoze eki kituuse yuqal kigambibwa nti Allah tabarakahu wa ta'ala okutuma nabbi wateekeddwa okubanga waliwo interview ya myaka 5 okuva ku nabbi abayiseewo kati tugambe nti okuva ku interview ya Yusufu okutuuka ku interview yani agenda okujjaawo mu kiseera kya Musa alayhi salamu yagenda okujja naye mu kiseera ekyo nga walina okubanga waliwo interview ya myaka 15 kakati abasajja be bana bayita bayita al-huktususiyya abasajja yalina abasajja abalaguzi abaali bamubuulira nti kati ekiseera kino waliwo omwana wa Isirayiri waliwo omwana wakalinza kagenda okujja akalinza ako ke kagenda okujja ku ntebe bamulagula abalaguzi baga nti waliwo ekiseera ekigenda okujja waliwo omwana agenda okujja naye agenda okuzaalibwa okitegeera naye agenda kuva mu kika gundi era yayigganya abaana ba Isirayiri yabakwatanga n'abatta yattanga abakyala abali embuto n'ebisigadde ne oda n'agiyisa naye Allah bw'abanga yagadde kyayagadde kiba nebwokola otya bw'atyo Firawuna Musa alayhi salaamu ajja ayingirawo kati ku mulembe gwa Firawuna gwe twadde twagala okwogerako ku busiko obwaliwo Firawuna yalina obusiko obwo bwe bwali buzibu nnyo atugambye nti
fi nidhami al-fir'auni mateeka ga government ye yali afuga agambye nti kana al-irth lid-dawla ebyobusika byalinga byansiye byalinga bya government mathalan wenfano nga ndi mugagga byonna government ye buli kyonna kyolina government yekinako obuvunanyizibwa olabi obusika bwaliwo okuva nedda hata ku mulembe gwa Firauna naye agambye nti kana al-irith lid-dawla obusika bwalinga bwa government yalingako faqad nga yikaka ino butwala wanaisa lil afrad wala al aqarib lil mayyit ngate wali woje bulaga te wali abutwala ne wankubadde muganda obo omwana w'omufu omwana w'omugenzi tonyemya nti nze ndi mwana nze ndi mukyala ono muganda wange naawo kantu konna kayinza kufuna fakulu tarikatun masbuqatun lidawla wasara an-nizam al-yunani aidan ala shakilati an-nizam al-fir'auni embeera eyo gy'olabe ya Firauna alayhi la'ana gye yateekawo enkola ye ku mulembe gwe ku gavumenti ye n'abasajja bannaffe abagreece abayonaani babaweta bagreece Greece mu luzungu abayonaani ne mu Luganda babayita abayonaani mu Luganda abasajja abayonaani yenkola yemu yennyini gye baali bakola ki gye baatwala batambulirako maana gye baakoppa nabo gye baakoppa nga Firauna bwe yakola ki yalinga akola oba olina abaana oba tolina oba olina abooluganda oba tolina as long as you die kasitofa ebisigadde gavumenti yeyina okutekinga over for each and everything buli kintu kyonna gavumenti yekibaako nabuki n'obuyinza n'obuvunanyizibwa era n'abayonaani mu mbeera eyo bwe bakola ki bwe batambula eyo nizaamu esoosi nizaamu ey'okubiri gye tugenda okutunuulira amma nizaamu erumaani waliwo nizaamu y'abaroma mu byafaayo abaana abasomye ku history waliwo gye bayita Roman Empire ne gye bayita Persian Empire empires nyingi nyezi zizibaawo naye mu kyo nti nizaamu arumaani abaroma nabo baalina be bayita abajju mu Luganda ndowooza abaroma si be bajju baromanis oba baloma kale tubayite baloma abalumi okay abasajja abaloma balina enkola yaabwe gye baali batambulirako ey'obusika nabo gye baali batambulirako naye katukitunule mu fil usar kandi nagambe nti fa ahdathat almirath fil usar bo ebyobusika bino omuntu bwe yafanga babizanga mu families babizangayo mu family amakulu mu Luganda lw'omufu family y'omusajja y'omukyala amakulu babizanga mu family yo yafudde babizanga mu family y'omuntu oyo afudde nagamba nti wa ahsarahu ala awladi dhuhuri duna awladi albutuni era wa ahsarahu ne babeera nga babuza eri akabondo babizanga mu family, that's the first point. Naye babisanga eri akabondo nga babyetoolooleza ala awladi albutuni duna ala awladi dhuhuri duna awladi albutuni nga babyetooleza ku baana ab'oku mugongo so si abaana ab'okulubuto ab'omunda abaana ab'omunda kale abaana ab'okulubuto katubita ab'okulubuto kyayinza okutegeera amangu mu bufunze kye bategeeza nakyo nagamba fa inna almala la yakhruju kujja kitegeera awlad albutun be baani again fa inna almala la yakhruju min alusra nga bo bagamba nti principle yaabwe yali egamba nti emaali ebyobugagga tebiina kufuluma famire bisigala waffe fa inna almala la yakhruju min alusra emaali tefuluma mu famire naye ina kuyingizibwa nki mu famire wayakusuduna bidhuhuri duna albutuni nga tebategeeza abaana ab'oku mugongo so si ab'oku lubuto agambe nti anna almar'ata mathalan omukyala okugeza nti omukyala idha tuwufiyat bwe yafanga omukyala yenna bwetamba omukyala yenna oba omwana muwala oba mukyala bwe yafanga omukyala oba omukazi intakala maaluha ila ikhwatiha duna abnaiha wa banatiha intakala maaliha kullaha ila ikhwatiha maali yagendanga mbaganda duna abnaiha wala banatiha abaana teyibakwatako abaana bo mathalan bwembeera ne mwannyinaze
manyi katu abasinga obungi bagala kwegerezaako kati abali wono katwegerezeeko batulabi bategeere nze mathalan ono mwannyinaze wangamba mwannyinaze bayinza otakitegeera kati nze ndi muwala ono mulenzi lwakuba ffenna twambadde biteeteeyi simanyi bannabi bajja kitegeera kino kya red kino kya yero ono mwannyinange naye ye mulenzi nze ndi muwala oba zasinga ekirevu ekingi zaaba abeera omulenzi kati omuwala kale so omuwala n'omulenzi omuwala bwe yafanga emaali ye yonna yaddanga eri bannyina abalenzi newankubadde omuwala yalinga azadde abaana be abawala n'abaki n'abalenzi lwaki bagamba nti omuwala azaala afulumya yaki kika saate omulenzi azaala azza muki kika omulenzi ayaza kika ate omuwala kugamba amalawo kika ontegedde bulungi haka kinsobola kibaga nti n'ebyobugagga by'omwana omuwala era birina kubanga bidda eri abo abaki abafamire فكانت مهمتهم إبقاء هذا المال في أفراد الأسرة وهم أبناء الظهور ekigendererwa kyabwe kyalinga kyakusigaza byabugagga eri abafamire nga be baana ab'oku mugongo amakulu ku mugongo wavangayo baana balenzi be baana abalenzi bibategeeza duna aulad albutuni so si abaana ab'oku lubuto ontegedde bulungi nga be baana baki abawala duna ikhiraji shay'i nga tewaliwo kintu kyonna kye bajjeemu wa amma diyana kati abo bebetulabe bebayita adiyana madha betubaddeko nizam gyetubaddeko nizam al-yunani nizam romani nizam romani abannafu abaki abaloma balina abaana ab'oku lubuto n'abaana ab'oku mugongo kakati bwe tugenda adiyana yahudiya bwe tugamba abayahudi be baani wali emabega twogedde ku Musa alayhi salamu ne Firawuna be bayita abayahudi kino kitegeere balina erinnya bwe tuba tugeneralizinze Allah bayita ba ahlul kitaabi bwe tugamba ba ahlul kitaabi balimu emirundi ebiri waliwo ba ahlul kitaabi bayita al-yahudiyya abayahudi wan-nasraniyya n'abanaswara kati bateba ahlul kitaabi naye bwe tugamba diyana tuli yahudi tubategeeza abagoberezi ba Musa abantu abaali bagoberera Musa alayhi salam falam tufi almirathi illa bi isharatin mukhtasira bo busika bwabwe tebwalinga nnyo kiri awo wabula bayinanga babutuukirizanga bi isharatin mukhtasira nakulaza okulaza kutya ng'oli ntugamba nti omwana wange ono kati matha kankuseeyeko emabega mu baana ba Yakubu 12 eri emabega omwana oyatwalanga obusika nabannaffe abatali basiramu bakimanyi omwana bwe yagendanga n'ayiggira kitaawe ensolo mu bush oba mugundi mu nsiko n'ayigga ennyama eyo gy'aleese kitaawe n'agiryako ebiseera ebisinga omwana oyo yatwalanga obusika bwani bwa kitaawe era wekalo nti walingawo emberebezi wakati w'abaana abo waliwo abaana ababiri taata waabwe bwe yatuma yali muzibe Yakubu n'agamba agende ayigge mu baganda ba Yusufu bwe yatuma agenda amuyiggira ensolo alete ku nnyama akoleki aliye ne wabaawo munne yawulira ekintu ekyo n'agenda ye n'asooka oli bwe balagidde ye n'aleta ennyama eyo n'agireeta n'agiwa kitaawe kitaawe n'alya ku nnyama eyo ekyo ne kibeera ng'ekigendera kyali kitukiridde eky'obusika kakati bano bannaffe abayahudi bwe twogera ku bayahudi tibakitegeeza nakudiddeyo ku Yusufu alayhi salamu gyene baganda be 10 n'abameka 10 olunyiriri olwo lwaba bani Israila kati ne Musa alayhi salamu naye ali mu bani Israila naye eddiini ye oba kugamba abagoberezi be bagomba Yahudiya Yahudiya so obufisika bwabwe bwalinga bil ishara omuntu kasita yalazanga kibayita okulaza kyangu ng'otogamba oyo gundi nno yaliba omusika oba n'amusembera ennyo ku busegere nga buli kimu buli kyayagadde bwatuma n'ebisigadde ebiringa ebyo
bwe batyo bwe bakozesa bwe bakolanga nga batukiriza ki obusika naga fa indakum alwarithu huwa al-ibn al-awwal duna al-bint mu nkola yaabwe omusika yalinga mwana omukulu omulenzi mutegedde bulungi duna al-binti so si omwana omuwala mutegedde bulungi bwe yabanga nga mwana muwala teyatwalanga busika duna al-binti omwana omwana tebamuwa ki tebamuwa busika n'agamba nti singa abaana basangibwangawo fa intaaddadat al-abna'i abaana omuntu bwe yazaalanga abaana abasukka kw'omu abalenzi kuba tugambye nti obusika babukwasanga mwana mukulu mu famire omulenzi naye singa kyasangibwanga nti omuntu azadde abaana abasukka kw'omu ate nga balenzi ontegedde bulungi agamba nti wuritha al-ibn al-awwal dhifan ma yu'ta al-abna'i omwana ono omukulu yaweebwanga omugabo mu by'obusika ogusinga obunene mu by'obusika nga gwe basinga okuwa n'agamba nti okusinga ku baana abalala kati bano abaana abasigadde be bagenda nga babawako obusammambiro emaali yonna esinga obungi bagiwanga omwana omukulu mu busika ate bano abaana abasigadde abalala ne bagenda nga babawako ki obutono so ate abaana abawala albanatu muharramat bo tebaafunanga ku bya busika maa wujudi al-abna ebbanga lyamala nti omufu yalekanga nga abaana abalenzi bakola ki weebali abaana abawala tebalinanga kyebakola ki kyebaafunanga wa amma al-masihiyya kati bali babadde ku mulebe gwa Musa alayhi salam katini nyao shekhe ngenda kusalamu ko katini insha Allah tujja kwetondera abatulaba nti tuteganyizibwa mu maloboozi lwa musinyazi gatusumbwa mu insha Allah katusoke tukitereeze ekyo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tukomewo mu budde obutini